Olunaku olwaleero nkuleetera video ziri bbiri. Video ziri bbiri eza mukalakaaso ono. Video esooka Side Chick yatumye mukalakaaso agende ow'omukyala ow'omumaka Nambeemu. Amugamba ave mu maka. Omusajja yamukoowa. Omusajja yakoowa Nambeemu, omukyala Nambeemu, mbu Nambeemu tanaaba, tayagala kunaaba, mbu omukazi awunya. So Side Chick agamba yayagala kujja mu maka ago, Nambeemu aveemu. So atumye mukalakaaso agende ayatulire omukyala w'omumaka nga bba waabwe we yamukoowa. Ogwasembeyo twalabanga Side Chick gwe batwalaganya, naye olwaleero ate Side Chick yatwalaganya omukazi w'omumaka. So mukalakaaso atuuse omulimu n'agukola. Video endala, Landlord alina omupangisa we. Omupangisa we muvuzi wa taxi. Naye omupangisa amaze ko Landlord emirembe. Omupangisa tayagala kusasula. Amaze omwaka mulamba mu nyumba z'omusajja tayisasula. Kyokka buli Landlord wayagala okusaba omupangisa ono ssente, omupangisa amutiisatiisa kumukuba na kumugirayo jjambiya. So Landlord yeekyaye mu kifo ky'ogenda ku poliisi agenze wa mukalakaaso. Mukalakaaso n'alumba omupangisa ejjavugira taxi ku stage. Amwatulire amugambe nti Landlord ayagala ssente ze oba ove mu nnyumba ze. Mukalakaaso munansonyiwa okuseka, naye video za mukalakaaso zisenseko bannange. Video za mukalakaaso zisenseko banaye kasigena kwogera bingi. Kambatuuseko video za mukalakaaso eya Side Chick agoba omukyala w'omumaka mu nnyumba ne Landlord ayatulidde omupangisa we obutamusasula. Video gimpereka like. Bannange mujabaleko basabo ne banyabo abantu b'omu kitundu muno, abantu b'ennansana muli mutya mugenda kwebuuza leero nonye ki mu kitundu kyammwe nga yeffe basita danger, basita biduduma ba watch out lwakuba nti obaba ebikyuseemukko so ne zijja tusuuza eddalu. Side Chick yantumye n'angamba nti njagala ongambire ku mukyala mukulu oyo aveko ajesonyiwe bba waffe kuba omusajja yamukoowa dda. N'angamba nti omukyala oyo omusajja yamukoowa naye omukazi yeesiye ku musajja. Omusajja yangamba mbu omukazi awunye ensuka 8, omukazi tayagala kunaaba, omukazi awunye ennimi 9, tatukula ali awo alinga mugugu mu maka g'omusajja konze nange nga tebakimba ŋŋaana. Mukalakaaso gwe mulimu gwange paatu munnange Side Chick wabbawo yantumye nkugambeko omukyala gwe nti bannange wosonyiwa omusajja yakoowakoowa dda. Okiwulira mukwano linako munne todduka leka mala okugamba va ku musajja. Omusajja yakoowa mukwano, omusajja yakukoowa agala ova mu maka omuviira ogana ne bw'onadduka nja kugoberako akukubo mukwano paatu mujja watumya ng'ambe nti kugamba omwesonyiwe amako gaveemu kwate kuba otambula ogende kuba totegerekeka owunye ensuka 8 ve yakoowa ddagala bwova mu makasi okubalagiriza mu Side Chick w'omutwe. Oyo omukazi baawo yamukoowa tamwagala naye omukazi aleme bannange ajja kutya. Bannange mujje balako basabo ne bannyabo badrova bataxi mu paaka eno yeffe bamukalakaaso basita danger, basita biduduma olwaleero nga ndeero okolemu mu paaka yammwe waneeno. Bannange basabo ne bannyabo batwala paaka eno omwami ate bamuta Kibirige nga asangibwa omutujjano mpozi wano bayitibwa batya awo tuvudde busega nga omusajja atumye agambye nti munnyange mukalakaaso asaba onnyambe ongambire ku mwami oyo ye yeetegedde asobola okunjuza Lubega agambye nti bannange akukooye musajja gwe oli driver akumanyeseza ennyumba omwaka mulamba waganda muwa ssente tova mu nnyumba ye tomusasula bw'oba ngaakubanja ng'omugamba nti ojja kumukola ekikyamu ojja kumubuzaabuza bannange badreva bannange bayaaye. Omusajja agambye nti va mu nnyumba ye kwateko ogende ajja kufuna omupangisa omulala akukooye bannange musajja gwe akubanjiriza omwaka mulamba tomusasula naye ng'ovuga motoka akola ku stage ze gw'olula bampakinze. Bannange musajja gwe Lubega agambye va mu nnyumba kwate kuba ogende kubanga akubanjiriza omwaka mulamba tomusasula tomuwa ssente tova mu nnyumba ye. Bannange naye agamba yazimba ennyumba ye kubanga emuwonya ebizibu alina problemu zize
Ani asobola kunjuza Lubega ebusega kunjuza Lubega agambye okunyumba zogende akukole bannange akubanyiriza omwaka mulamba tomusasula nze bannange yeye manya asobola kunjuza Lubega era akubira somo nangamba kadija wali nesho yabadde mufulumya neshola namugaba munoka osoja mu nyumba muno omwaka mulamba atamuwasente bannange bannange namutebuuza Lubega agambye yakola polisi nekulemwa nakola polisi nekulema azze mu kooti y'abantu baku nyumba z'omusajja bannange baku nyumba z'omusajja akukoye namuli eremera ku nyumba za munne tava mu nyumba alemedde muwesa balete mu nyumba z'omusajja olwagi mama kibaje kiri aho nolomera mu nyumba ya munne okoze bannange aja tibamagire osasula ennyumba nze nkubuulidde bakunjuza Lubega agambye bonogaana ajegezaho okukaneddako kuba bannange akoye okubanja ssente ze omwaka mulamba osiripya tomuwa ssente enyumba kamulamba ali mu nyumba yamunakubaja ssente ng'agamba oli nti muyinza kwesyamu tomanyi nze sokutomera nze mvuga mmotoka bannange tukugambyeko omusajja gwe wetegedde mwemanyi Lubega yagambye agenda kukoda ekisingawo kye kino kyakoze akuleke ku mukalakaasa ate bw'onoolemwa akola ku ssaagi kiabenyini wembadde kansubire nti bu vidiyo bwe mubunyumiddwa abo bwamukalakaasa akasaidi kiiki agobaganya mukyala w'omu maka agamba musabunya bw'ova mu maka omusajja yakukoowa nze njagala gaddamu n'akalandiroodi agobaganya omupangisa mufuukidde obuzibu so mukalakaasa sofa omulimu agukola bulungi era emirimu gy'abakama be agitambuliza ddala bulungi njagala kumuwa a round of applause olw'omulimu munnaye gwakola si kyangu determination mukalakaasa gy'alina nga tatidde oba gy'agenda bayinza okumukubirayo oba bayinza okumutomererayo mulabyeku ng'ali mu maaso g'omukazi gwazze okulabisa oba okwatulira ng'ali mu maaso g'emmotoka ye omukazi wakukubiraawo ebyuma mukalakaasa era nno okwagala obulamu bwo muganda wange but omulimu webale ndowooza nammwe bu vidiyo bwe mbatuusizzaako mubwagadde nnyo era mubunyumiddwa nnyo subscribinga likinga commentinga awo endowooza yo ku buvidiyo buno bwe luteekayo naye nga mbaagala nnyo mwenna mwe bali kuba nti ate munsupportinga. Love you all. Peace and love.